kankiddemu mugende mulonde. Gwoyagaliza oba president bw'atabufuna oyinza okuyisaamu gwoyagaliza obwa parliament. Oyinza okuba olina gwoyagala abeere president, bw'atayitamu waakiri gwoyagala abeere omubaka wa parliament ye anaayitamu. Owa parliament gwoyagala bw'aba tayiseemu oyinza okufuna ssentebe wa district oba ow'eggombolola oba omukiise ku ggombolola oba ku district. Muganda agamba tezifudde adda na Lusoggo. Bakimanya batya abeewaffe eri ekasanje nti tezifudde adda na Lukoggo, mwama beeno ne mutakimanya. Temutya kulonda olw'emiggo. Temutya kulonda olw'emiggo oba olw'omukka ogubalagala, temutya. Kubanga ne bw'oba n'oluggi nga lunafu era oggalawo. Mukawulidde ako? Kaakati tulina enzigi ez'ebyuma nnyingi. Abantu bangi balina enzigi za byuma. Naye gwe bw'obanga ennyumba y'oluggi lwa lubaawo oleka luggule, kubanga olubaawo luyitamu embazzi era oggalawo. Oli ayinza okutema embazzi n'ewagamira mu lubaawo n'ojja omuggyako omuyini n'omuddiza embazzi eyo. Mugende mulonde. Naye tukuume obumu. Honorable Naluyima akyogedde n'abalala. Tusigale bumu. Akalulu nga kawedde era ffe bantu be bamu ffe tujja okubeera wano mu Uganda. Tojjaayo jambiya kutema muliraanwa olw'okuba awagira gwe by'otayagala. Tubeerenga mu bika byaffe bwe tuli mu Buganda. Beti weddira ki? Beti wa Lugave, Minisita ono wa Nnyonyi Nyange, Minisita ono wa Nkima, Owekitiibwa oli Ssebwana wa Mamba, Owekitiibwa Kaggo wa Ngabi, Owekitiibwa Mugenyi wa Ndiga. Nyinza okweyongerayo Owekitiibwa ono Muteesa ow'e Mawogola wa Kinyomo. Kale mukitegedde mwenna nti omutima gwegukira. Naye waliwo kumu akwatibwa waliwo akwatibwa ow'emmamba obujja. Lwaki mu nkola yaffe ey'abajjajjaffe tetukwatagalira bujja ne tuleeta mu byobufuzi ne tuleeta mu ddiini? Lwaki tetukola nga bwe tukola mu bika? Kintu yakituyigiriza emyaka 10 emabega ekyokuba obumu. Era Owekitiibwa Kawuki Kasookedde embeera naye luno lwe lusoose obutawaana Nkima ono. Awaana Enkima ng'akimanyidde ddala nti mukama we yeddira mutima. Singa omwoyo ogwo tugutwala mu byobufuzi nti omu abeera wa DP, omulala wa DF, omulala wa NUP, omulala wa NRM, omulala wa FDC, omulala twogere byonna bye twagala naye tuleme kugwangana mu bulago. Abo ababatuma okugwa abalala mu bulago bwe bitabuka bwe basooka okudduka. Ate gwakwata omuggo tolina ne gy'oddukira. Oyo akuba abantu emiggo talina gy'addukira. Abatuma abalala okutema abalala badduka emisinde mizibu. Ensonga eyo mugitegedde mukube mu ngalo. Era twamala dda okukoola ab'ebyokwerinda baleme kukuba bantu miggo nga nte. Ate bw'obuuza Muteesa kuba Mawogola balunda nnyo, ajja kukubuulira n'ente gy'oyagala okugyamu amata tobagikuba miggo. Nagenda e Switzerland ne ngenda ku ddundiro ly'omuntu
obudde bwali bunnyogoga neewuunya ebintu bibiri ku ddundiro liri. Ekisooka ente bazambaza bulangiti, agugemba bulira ge mazima. Simanyi oba malundiro gonna mu nsi bwe bakola, naye ku lino gye nagenda bajambaza bulangiti. Ekyokubiri bagiteramu obuyimba mu mizindaalo. Bwemala okulya ekiro na biki ne yeebaka ne batakamu obuyimba buseneekerevu ne baŋŋamba nti efuna emirembe nekuwa amata. Mbabuulidde mwabamanyi abali mububuuze bye mbabuulira gye biri. N'embalaasi ze mulaba nazo bazambaza bulangiti. Obanga tokuba nte miggo etayogera, ate omuntu ayogera omukuba otya omuggo? Nalabye bakuba emiggo niga nti Mwamara naye wabeerayo emiggo. Emiggo bagiggyeewo. Tetwagala na byakyekubiira wamu n'okukwasa ebiragiro ebitasoboka. Abagenda mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi tebagenda mu mmisa. Agenda mu mmisa ogenda weewombeese. Abakatoliki baatugambanga ng'onoosembera omala essaawa nnamba tolina koolidde. Bw'oba onoosembera essaawa nnamba tolina koolidde ne weeteeka mu mbeera ey'okwewombeeka n'oyingira mu kereziya. Era nga tuli bato nga bakusanga muzannya nga mugenda mu kereziya, ezo si kibooko. Omuntu agenda mu kusoma emmisa ate abeerawo azannyazannya akuba akapiira, naye agenda mu byobufuzi bannange. Akaleekereeke n'ebyobufuzi bitaŋŋana. Abagenda mu byobufuzi bagenda bazina mazina, bayimba nnyimbo. Era nze ndowooza nti poliisi esaana ekuume amaduuka, n'amagye gakuume amaduuka, bakuume abantu. Kwegamba bano abagenda mu byobufuzi baleme kubaako gwe bataataaganya, naye baleme kwekiika mu nguudo ezitambuza ab'ebyobufuzi. Babaleke. Olunaku lwajjo ababaka ba NRM abava mu Buganda baatuuze olukiiko lwa bannamawulire ne bavumirira ab'ebyokwerinda abatandise n'okutta abantu. Mwabawulidde? Waliwo n'abakulembeze b'eddiini abalala bavuddeyo. Ab'ebyokwerinda bakuba abantu bawa gavumenti erinnya ebbi. Era simanyi ne bwe bakibaza oba balina ebiruubirirwa, nze simanyi na kumanya. Mu biseera ebyakalulu okuba otya omuntu emiggo ng'ensi eraba, ensi yonna neebalaba. Ate kati byakyukamu okuba omuntu emiggo wano eggulu asooka okubiraba ali mu Amerika, nga n'abali e Kampala tebannabimanya. Ebyo tebisaana. Era kambyogereko ne mu Lungereza. Abaagala ebyobufuzi